Ebyentambula kye kimu ku kusoomozebwa abantu abawangalira ku bizinga kwe basinga okusanga kw'ossa n'abo abava ku lukalu okukolerayo emirimu nga bangi bazze beemulugunya olw'obutaba na byantambula era nga bawanjagira gavumenti okubateerawo ebidyeri eby'enjawulo basobole okusaabala bakola emirimu gyabwe. Aliva koolaba bavuga buno obwato ne bugenda ne bajjayo ebintu ebusi era ne baddira wano okugwana ebbere. Kati abatuuze mu town council y'e Kasanje nga kiri mu district y'e Wakiso bavuddeyo ne bawanjagira gavumenti okussa mu nkola ekisuubizo kye yabawa eky'okubazimbira oluguudo oluyita mu mazzi okugatta ku kizinga eky'e Bussi nga luva ku mwalo ogw'e Muziina ng'okusaba kuno bakuyisiza mu ssentebe wa district y'e Wakiso Matiya Rwangabwanika wamu ne ba engineer baabadde nabo bwe babadde beerula empenda z'okuyisaamu oluguudo lwa Bubebbere Kasanje oluwezaako kilomita 15. Omwalo guno bwe banaaba batuyambye ne baguggusa e Bussi enkulaakulana ndaba ejja kujja nga y'amaanyi nnyo. Ngaffe abakulembeze kituzaamu amaanyi okulaba nga tujja kubeerako olunsi ku buvunaanyizibwa obw'enjawulo nga bagenda tukolera kolansi ono. Abatuuze bagamba nti singa oluguudo luno lukolebwa kyakuyamba nnyo okutumbula ebyensuubulagana wakati w'abali ku lukalu n'abali ku kizinga Bussi nga batambulizaako ebyamaguzi byabwe ekitali kyangu mu kiseera kino. Kubanga nga bizinensi y'okusuubula emmwanyi waliyo e Bussi emmwanyi nyingi ate pulojekiti endala eziriyo okulunda kuba wakyali wagazi kuba kijja tuyamba. Naye kaliyo gye bayita mabamba ewali omwalo omunene gye basobola okugukira ku wano ne bava nga bagwa wano ku lukalu. So kijja tuyamba okubeera nti byamaguzi ebiriyo bisobola okubeera nti bisobola okutuuka wano nga tetukozesezza mazzi. Wetwogerera nga gavumenti erina enteekateeka ey'okukola oluguudo lw'e Nakawuka olugenda okuwemmenta obuwumbi obusoba mu 350 nga Engineer Namutebi ategeezezza nti ng'aba district basazeewo okukola oluguudo lw'e Kasanje Bubebbere ku bukadde obwera ddala 279 era nga baakuluteeka mu Malamu ow'Omulembe n'ebirala nga bw'alambika. Naddala ebiseerera n'ebifo ebiyina ebikko tugenda kubaamu ne okussaamu ebigoma ebyenkokoto. Ye ssentebe Matiya Rwangabwanika ategeezezza nti buli town council yandibadde n'enguudo eza korasi naye mu district y'e Wakiso kikyagaanye olw'ensonga zino nga bwazirambika. Obuzibu bwe tulina nti enguudo okuzifuula eza korasi amateeka gatulagira zigaziya. Tetulina ssente ziyinza kusasulira bantu kati kaweefube gwe tuliko okukubiriza abantu batuyambe yonna gye tuyita tusobole okugaziya enguudo ezo nga batuwaddeyo buwi ekitundu ky'ettaka basi tulina ssente za kusasula. Ye mmeeya wa town council y'e Kasanje Saalongo Gayira Jonathan Zinda ng'ali wamu ne kansala wa Bugonzi Esther Mumbejja basiimye omulimu ogugenda okukolebwa ne bategeeza nti kino kyakugulawo essuula empya mu byobulimi, eby'obusuubuzi, eby'obulambuzi wamu n'ebirala ebibadde byaziŋŋama olw'entambula. Ekyasiba takisi badde zijja ebubebbere nga zikoma mu wino naye olw'oluguudo okubeera nga si lwali lulungi nga lukyafu nnyo abantu bakutuka takisi zikutuka ne bagamba katukireke ne sigala nga lugenda ziba mabamba. Abantu bano bwe balima ebintu babitwala Ntebe bye babitundira mu katale ak'Entebe batwala kubayita naye omutuuze mmanya nti embeera olwedde yonoonese kubanga tagenda kufuna kyakulya anaabeera n'erumondi naye ate tagenda kusobola kufuna munnyo. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.